abalungi tubaliriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange mwana mwalawo Asha nava nabatova naye mwasibye mutya muli mutya kanspenti muli bulungi nnyo nyini ddala ate nga abantu mwenna abatulaba tubeebaza abasubscribinga abasharinga show yaffe n'ogamba bane Life Experience buli lwereeta nino giraba bambi thank you very much abali ku TikTok bane tulaba obuntu waffe nga mubusharinga thank you very much n'emikwano gyaffe abatulabira ebunaayira kugamba wabweru w'eggwanga nga mutulaba mwe musingano tulaba naye bane mwebale nnyo mwebalire ddala ate nga Life Experience Uganda nagamba tubeera n'abantu ab'enjawulo mbeera ne bannange ne tuwayawayamu ku nsonga ezibaawo mu ggwanga ku nsonga ezitambula oba stories ezitweniga oba relationships kugamba twabigatta byo Life Experience Uganda nagamba byonna tubyogerako wano eno era kandike bannange nabo babeeyanjulireko ate era tukomewo tutandikiraawo bagamba bateeradde ladies first. Oh, hello. Our beautiful people abalonji abatulaba. Thanks obalaba ku channel yaffe, program yaffe, mwebala okutulaba, mwebala okutulayikinga n'okutusharinga. Mukontinuing nga mulayikinga and sharing to your other friends. Amanya gange nze Bagonza Winnie Ashton. Ngera tugenda kuba tuwayawayamu ne bannange bano ku nsonga ez'enjawulo. I hope you picked something. Okay, thank you. Era nga bulijjo Gamesanso balaba tubulanganye sanso balaba program yaffe eno ne ku channel yaffe Life Experience wetutula ntuwayizaamu ne twogerayogeramu ne tubigayagaayamu n'abalina experience abatusingako experience mama ng'osonga wange ngamba batusingako experience. I know, okay. Bakagwe mbuuza abantu abalina experience. Kiki ky'oba otegeeza mu experience njiina mu ki? Naye nno okubeera na experience doesn't mean nti oba wakiyitamu. Kati me personally nina idea ku bintu bingi nnyo naye nga tesibiyitanga nawe. Nga tubiyitanga? Yes. Olina idea kisigambye experience. And experience, okay, when ntandika okwogera ku bintu ideas. Nchitegeera experience nti abamu balowooza nti obeera wakiyitamu kyokka but it doesn't necessarily mean nti obeera wakiyitamu. Kale oyinza okuba nga wakiraba. Yes. Kati oyinza okuba nga oludde mbalina experience ng'olabye bingi. Nga ffe tuwangadde ne bannaffe tulabye bingi. Yeah, true. Kati mbadde nkyabuuza kozi. Okyabuuza? Kale katubaagalize program etandike bulungi. Tulabe badda nti ntandise nga mpiseewo. Tambaddize nava. Okay. Ate ng'olunaku olwaleero oba wiiki moreover yonna wiiki eweddeko tubadde n'amawulire mangi naye ng'agasookera ddala agakya trendinga naffe gaatususe ne tugamba awantu wano weetaagawo omusajja kuba abasajja experience eyo mugirina. Waliwo omwami yani erinnya bawa Malende Andrew nedda Sebunya tasobola kubeera Andrew nga musiraamu ndaba ng'omusiraamu Sebunya kale tutwale Sebunya amawulire gabadde gatrendinga yabbye ebintu bya Malende biki najja mawulire n'akola ki bakuyita kwedifendinga nedifendinga ng'omuntu Malende n'agamba kati nganze nava we nayimira ng'aba naye gye mbadde mu bufumbo simuyinaako kakwate temuddamu kolagana ne mukolagane naye kulwa mmwe sinze Malende kye yatugambye nti we tukolagana n'omwami oyo tukolagana naye ku lwaffe. Omwami bwe yazze mu mawulire alaga nti kyamulumye Malende okunoba oba okumusuulawo oba okumuleka okusinziira gye nvudde. Bantu bangi baavuddeyo ng'okunsisaako n'omukyala Fifida Queen yali ebweru kati yagenda yali akola ku Bukedde TV n'agamba Malende wandiweewaddemu ak'obuntu n'ojjukira gaayo no mwatambuzanga bigere okutuuka we mubadde nga muyina emmotoka nnya naye nabasangako ne ku booda neŋŋamba bannange ensonga zino zinsuseeko kaŋŋambe bannange bakyogerako ki ensonga ezo ziri mu ddiiro asooka empulira omukazi bw'akyogerako Winnie ogamba otya? Okay, about that very ensonga yennyini kati nze kino kyendaba kubanga omukyala yasoose okuvaayo before omwami nga tanaba kuvaayo n'agamba omwami yamubbye okitegeera yawambye emmotoka ye
yagambye ebyekuwamba emmotoka n'agamba nogamba omwami n'amubba naye ate nze nagenza okulaba nga kiraga ati Shamimu ye yayodde buli kimu ekyomunyumba n'awayiriza omusajja. So for this case sigenda kutwala side ya Shamimu kubanga nawe oli tiimu Ssebunya tobanga omwetega. No, ndi tiimu Ssebunya because ye side entuufu ey'okubaako kuba muba mwatandika mwenna muba muyina yadde kale obutabanko bwabeerangamu okitegeera. Yes, bwabeerangamu kuba nawulidde side y'omwami ng'agamba babaddenga mu bingi. Yes, you understand. Kati ze kino kye naaligambye before okujja mu mawulire ne batandika okweswaza bali badde batuula ku round table ne basooka ne bakyogerako they see the way forward than okujja ati ne batandika okweswaza batandise kwewayiriza onayogera bino onayogera bino kwetemako bigambo. Yes, which is not right. And another thing Shamimu akola bubi ayinza okuba right about now alowooza asinga omusajja ssente obanga alowooza nti yeye munene ku musajja but again omusajja naye ayina ettafaali yateeka ku bulamu bw'oyo omukyala. Fenna tukimanyi behind every successful woman or a man wabeerayo omuntu ali behind. And for this case tulaba nti no Ssebunya yabeera oyo omukyala naye ate nze ndaba engeri gye bigenda mu maaso kuba nina ne post gye nalabye eya Ssebunya ng'agamba pozi yabagamba bwali butwa. Okay, wait. Meaning that bali betegefu okweswaza more and more. Kuba oli ayagala kujjayo ebyama byono nono naye ayagala kola bati nze ndaba si kirungi. It is not right. Okay. Kati nze tuve mu kwekyabo tudde mu ki tuve mu kwagalana nti tubeera mu relationship ne tugituuma erinnya eritali. Yes. Ssebunya ne Malende sijjukira kulabako nga batwesedde kati nga beekyabo bagenze ekibuli Malende w'ekibuli nibeewoowa omwami n'omukyala. So things has been girlfriend and boyfriend. Yes. Kati lwakuba kati tukaanira ku level nti ennaku zino nti kati okunkwana n'obeerako ewange oba nze n'embeera ewuwo oba omaze okumpasa nalina n'okugabana ku bintu. Kati myezi 2 nzira kati obufumbo bw'enzira myezi 2 tugabana bintu. Tosobola okukusaidia kati gwe ne Ssebunya tuli kimu mubaye ki kwagala Ssebunya agala bintu kyotegeeza. No, si kwagala bintu waddemba okufuna kuba akoze kituufu akoze naye singa bayinga relationship gye babaddemu nga baagalana nga yamuteeka oba ku musaala ku payroll Ssebunya ndibaleeta bangi oba nga baatula ku wansi ne bagamba naye kati twagalana nze nfunira wande seewo ebyange emirimu gyange tuno ndi ku bibyo. Kati nze kyembuuza like kiki ekisinga okubatabula is it because nti relationship yabwe oba obufumbo bwabwe tebwali ligo? Tewali kintu kisinga kuluma nga mukazi okulekawo ng'agenda ku musajja omulala ffe abasajja. Singa Malende gempulira mu nkuubo Malende obudde bwonna alina agenda tukubako omuntu gwe mumanyi MP2B mumumanyi tumunamutegeera jamutegeera tujja muleeta wano wagaviira ddala essaawa yonna twambala gomesi tulina MP2B era ne Ssebunya bw'anaanyega ajja tuleetera audio ezimu n'emisiga naye era nze nsigala nkattiriza naye kiri kiti bw'okattiriza naye kati gwe kyodifendi nga kya musajja awasizza omukazi. No, siri ku defending. Ssebunya ne Malende babadde boyfriend and girlfriend. Ekyo abantu kyekigaana okukkiriza abadde mu transit akyanoonya obufumbo obutali bwampeta yeerabira okubeera mu transit nabeera mu comfortable zone nti mufumbo ne Shamimu osabye kuwasa munno. That's why nze sijja kubeera n'omusajja nga tulinga abafumbo nga it's not legal. Kati awo singa baagenda mu bufumbo Shamimu lawyer awe mukulu wa bikonde Ssebunya mukulu wa bikonde nga bwe mpulira kkooti naye namulidde ng'agamba oyo Ssebunya embu nena nja kuddamu nzireyo mu katale ntunda emiyembe yabadde ategeeza which is okay tujja musangayo tetujagala n'obudde buno akayanira kikyamu ng'omuvubuka
ng'omuvubuka kanina kikyamu ebbanga lyabadde ne Shamimu emirundi gyamuwadde gimala okubanga gimusasudde yes gimumala okubanga gyamuwadde gye babadde bonna kapya nnyo gyamuwadde gotegedde ki gyamuwadde muli boononefu gimumala oh my god ani akoze ku nsonga ya pizza mwagala kumaliza program bana mugenda tumalamu omutima biseri mwanagwe seri pizza oh my god kubanga ate kati wakola anyway nga tukyali ku nsonga z'abalende n'omukulu Sebunya akayanira pusi mu kutiya bwensobola omugamba oluganda ate nga nti Shamimu Sebunya badala bayina mu mukyala nga alina mukyala Shamimu like bali married husband yes and wife ne Shamimu yenga munnamateeka ng'omukazi omulala yenna nti mba nteeze kiddako nga batugamba mbu waba yafunyeyo omusajja namugamba waayi Shamimu akagalo kaliwa alina okumoving on yeah ate ndi side ya Alex by the mubeera girlfriend and boyfriend omusajja takyalangako wamu tebamwanjulanga temuli kompeta ya bufumbo tebalina n'abaana omukyala still osigala okyanoonya naye kati mukitebereze watyanga enkya Sebunya yabadde ye Shamimu waleero nga Sebunya yakedde ku makya nalekawo Shamimu omwegandi badde gakola gati of course gandi badde nnyo ate kyali badde nga bamuleseewo nesekajja kuba kati anti kati kyeŋŋamba anti brushing ambe bato these days abakazi like this world sympathizes more n'abakyalo singa abasajja kyo bwe kibadde nga nti omukazi wakola ekintu era afuna amukola ki ne Sebunya adansulukira ku makyenkya n'alekawo Shamimu true ate amawuli ne gabeera mangi nnyo nti Sebunya alesewo honorable yaganya okusalawo omwana ng'alaba obudde bugenda n'asalawo ya omanyi kyoba Shamimu abadde agamba nga Sebunya bannange tukole ekiddako Shamimu yakafuya kitaawe saitoweza teyandyagadde kulaba mwana we nga amuletedde omwami so nze kiŋŋamba kikyamu nti mubadde mu hasolinga mwenna naye Sebunya alema okumanya kikyakola ki mu abakazi tebabeeyalira ne babeebika omusajja bamwebika ne bamweyalira osobola okuneebikako ebigere boss naye mu abakazi kati olaba abakazi era bannange yesimbye okumani MP of Kampala bakazi abasinga mu Kampala mwenna muli kati njagala bambi malende mu ngamba mwenna sigambye Alex nkoowola abantu bonna abakyala bali abatulaba muwe malende obululu kuba kyakoze kyamaanyi nnyo mu ggwanga abasajja babadde batumanyiira nnyo nga bo bwe babikola singa malende gwe bakikoze bandi onalebo bamuleseewo naye kati malende yakikoze njagala muweese fujjo nti yamanya kyayagala yayagala musajja ali siriyasi tekyali mu boyfriend onalebo tubi ne malende ekati tuzaagala era nange ku nsonga eyo nga nyongerezaako omukulu we namulabye mu kamera nalabye nti be bana bavubuka sijagamba nti abadde taagala kukola abaddewo yes abavubuka balina ogw'omuze bane bavubukamu abatulaba mulina ogw'omuze temwagala kukola mwagala nnyo abakazi abalinamu kasente njagala njiye sente zange nga nawe bw'oyiya so si kutunuulira byange abasajja esooka muyina ennugu omukazi kasola banga akuyiseeko onyiiga omukazi wagula iPhone ne tugeza aguze 16 onyiiga mwagala tutulabe nga tuli down why Sebunyodde mu kamera okabe nti basombyeyo tulage ennyumba nga bajeeze byali bibye omanyi okumanya oyo omusajja mukama ansonyiwe yatuse n'agamba mbu ebintu babiguliranga mu manya ga kitegeza byali byange bibeera mu mannaava obadde ofuna omusala gwa sente meka Sebunya ye abadde yenga abadde pikerere we by the way so Sebunya pull up your stocks okay zambuse waggulu ziyite bisambi adde mu katale okole abakazi tebabeeyali ne babeebikamu abakazi be Kampala bana balina ssente kati Alex oli ku side ki at the same time no lwaki mbuuziza mbawulira mwenna muli ku side ya Shamimu but again n'ogamba omukyala tebamwebika okusinziira bwe yalabye abavubuka balala okyokuyiga bakole nze buli mukazi walekawo omusajja omuvubuka baletayagala kukola nga ayimiridde ku nsawo ya mukazi ensanyuka
ate kati tulina akapya ke tuleeta tugenda kufumbirwa ng'abasajja tugule ebintu by'omungi byonna bwe noba nabyo kubanga gwe tewalimu magezi gagamba nti kangule ekitanda ezange oba n'ezizo nga tugasse kati ate neteeka tusaba gavumenti eteeka eyo lifulume oba mazeewo myezi 2 tugabane nga ngono ambasada w'abanobye emirundi emingi kati alina amagezi mangi agatwala ebintu by'abasajja so Alex atawo tokubye ennyo nze nga ndi mukazi eyeekolerera nze sigenda kunooba ngenda nafumbirwa lumu mbeereyo paka bukadde tekigenda soboka mukwano kigenda soboka guno mulembe olina kulya ogenda 5-star hotel 3 courses to 5 courses okukkuta kituufu nofumbira owoono noyigako byoyize nofumbira addako noyigako byoyize third course oba okuse kituufu nnyo obufumbo bw'ennaku zino tubutambulira mu courses za mmere waliwo n'ekirala kyembuza Alex gye bujja okusinziira kye tulaba eno wezeeno eriwo obufumbo tunaafumbirwa gye bujja kuba ndaba aba tulindeko ffe abatanafumbirwa kino kiyitewo mugenda kufumbirwa wanzinawasadda tulaba ekiriwo mugenda kukola muti mulina okubanga mukoye nnyo nga tolina kiddako mu nsi ng'okoye nnyo oba mujja kuwasa okwate ssente oziwa omuvubuka bwakuwase akuwase bw'oba oyagala kufumbirwa nga twagadde kuwasa nze this is what I think wetulaga awo tuli mu generation y'abakyala bali so hard working ate tulina mu generation erimu abantu abali heartbroken listen not so hard working uliriza abakyala b'ennaku zino bakola singa bakola nnyo singa so much picturing chawule kiza mu Luganda olunyanyimbe tuli ku mulembe gw'abakazi abatagala kola abakuba nnyo obufaananyi obuso kwangwe hard working nembuulira ku bawala bolabe Kampala abali hard working most of them nze kyembadde njogera it's because when you compare generation yene eriwo ne generation eyedda abakyala b'ennaku zino I don't care where your money comes from bazijjewa but abakazi b'ennaku zino balina ssente okusinga abasajja abamu ensonga lwaki mu maaso awo kigenda beera a little bit very different like difficult abakyala abamu okutuula mbu bamuwase kuba abasajja bamanyira n'obamanyira ate ne abantu bali so damaged nti okumanyira kyeki omusajja osangayo omusajja nga afuga bubi you find a man nga nasoma naye nga tayagala nkola olw'okuba yampasa ayagala mbere housewife yes then waliwo n'omusajja ako kamanyiiro mbadde nkyayongerako waliwo n'abasajja nga ye waawasa omukyala ayagala oba abeera atya like ayagala mu controlling like omukyala like she doesn't have anything in the house olw'okubanga nti omusajja ahead yayogera yalina eddoboozi ewakaya nga nze sirina kyenyinza kwogera ngamba kisinziira ku ngeri gy'otandise mu relationship manyi mutandika emikwano babakwana noyagala obeere perfect noyagala obeere muwulize naye ng'omanyi munda awo toli muki just bakiyita ku pretend ate nga mukimanyi nti okwewasa ennaku zino it's accident but you cannot pretend for tosobola kupretendinga bbanga lyonna anti okwewasa ennaku zino kiri accident ate abawini musajja gona afumbirwa tonamutegeera omumanyi oba alina mulayini goba oyagala nye tomutanajja wooli gagenda kukwana leero olabe ng'alina buli kisanyizo kyokola kyoyagala kati atandika empola tuli wano tushootinga akuba essimu omulundi gumu ogana ogikwata tuli mu kushootinga akoga okubiri ogana ogikwata ayombe enkya bw'agikuba ojja kugamba muzingamu katono kamala okukola ki naye oli mutuufu right kumba akamanyiro kakola enfuga gy'ayagala ekola ki etandikiriza you're right oli mutuufu so kati ogenda okulaba ate ogayo gogondedde naye ng'ogamba zino tojja kusobola kimaintaininga anti kati munnaye ate gwe yakututewa Alex abakyala balina some this problem ye abeera amanyi nti okay red flags ozilaba naye n'ogamba maybe bijja kyuka tewali kikyuka sitaani talokoka sitaani nze nakirabako nti ate ono kyayogera yakimanyi sitaani taloka omusajja oyinza okubeera naye n'ogamba waye kanzira alabika akyuka noddayo ng'erabye kale akyukamu katono nga waakaddayo
kale simanyi lwaki naye nze amuwani yanze nze n'engombe mu bufumbo omukazi waba ayombayomba oba omusajja ng'ayombayomba notuka ekiseera notandika gaba no yatereera nkuba afuuse omusiru anti olaba stand anti ekyo kyemugaye mu stand talokoka yes it's true but me personally ndi omu kweyo percentage entono y'abantu aba believing la mu transformation nze believing anti something can change about someone and transformation esobola okubeera mu byenfuna anti wulira listen ne mu bufumbo gamazima bo amanyira munno nga mukwana nga gaya ayombayomba nga tokutte simu mundi gusoba mulungi ebiri oyo yaba yoyo anti another thing mu relationship temusobola beera bagezi babiri like yes omuntu omu alina okubeera omusiru so when you fall in love yes not always but ebiseera ebisinga in a relationship one person has to be stupid but not always yes not always anti kino kyengezaako okugamba kyekino nti walaba ng'oli ayeyisa bw'ati oba ayina embeera gy'otayagala togenda mutereeza by nawe kweyisanga ye ebiseera ebisinga you supposed to do okay two wrongs cannot make one right ebiseera ebisinga oli wakola ekikyamu gwekola ekintu ekituufu but to be wrong always you become stupid anti kyengambye yeah do what is right zingamba bwe bwenkifunye bwe ninga bwaki kyensobola okutegeera gamazima obufumbo bwetaaga mwenna okoye yes waliwo akkiriza okuba omusiru waliwo akkiriza okuba omugezi naye n'okwata omusiru ennyo mu bufumbo bakumanyira anti olaba nga kiganye you move on nti be stupid where is necessary ekyetaagisiza obeere muki musiru weetaagisa amagezi amangi agayita ga munno agashamiimu boggolako ashamimu amagezi gayitiridde mangi nagamu mu bukono wesimuviira anti ndabimba musiru kuba kashamimu mulaba muwala ali myaka 28 29 akyali something like that agoba asatu naye kati omubiri gwe guyingidde nze mbadde manyi mukadde akyali muto all along I obudde thought bwonna Ssebunya badde agenda muleka wafuna yakola akamyaka 19 okitegeera abadde alina okunyiga next nga bukyali anti olaba era obeera omusiru in a relationship obeera otuuka ekiseera nga you don't complain anymore just ng'oyiya kiddako era wookifuna nga you move on oba n'omusajja nga yali ayomba nga takyayomba weeraliikirira n'omukyala oba n'omukyala nga yali ayomba nga takyayomba era weeraliikirira nze ngamba anti kati Alex sometimes oyomba n'owulira ng'okoye nga kyokola kyolina okola just keep quiet naye kati golawo omuntu gw'oyomba naye buli kaseera akwetamwa alina maama we alina bannyina ate si gwasu twamusanga ng'ali vagin nga mbeerera bw'aba gye yayita nga teyasobola kutereera tolina kyogenda kutereeza kituufu olaba bino bitugaba muno okufuula omwami wo kyoyagala olwo atasoboka sebiriyo bagamba akakyama mamera okagolola kyama kamenyeka ate nze me this is what I know these men will change for the woman be baagala yes waba takwagala even if when you try hard tagenda choke ate okubanga nnyo olumu nafa busijja omuntu twagala emirembe ewaka yes if you do a peace home nange wanyumira okuba wanyumira okuddanga ariko waba okusobola ogamba nti oyomba nyomba na nyomba waliwo obwongo bwaffe abasajja sometimes olina obufuga ng'obw'omwana yes n'okusirika kiba kivumo gyendi olwoyomba n'ositula akamwanzi ngamba luluwedde era nenziramu ensobi gyenkoze eki abatayomba tutayomba nga mutufula basiru ate omuntu atayomba ate aba mubi nnyo banandiba n'omuntu ayomba nze siyomba toyomba yes siyomba but I get hurt n'ebiseera ebisinga when I get hurt nyinza obutakyogerako nensuka nenkaaba by the time I tell you mbeera nakivuddeko but nze nzije nkuyombese wakoze kino wakoze kiri ezo balekangawo bwoti it can never be me anti ka relationship z'ennaku zino anti wentuuka ekiseera nga nkoya I move on soogera abantu bakyalina budde bwakuleekaana naye nga gamazima obanga mukwano nga gwakwekwana wuyise ng'okwekwana obanga mukwano nga gwa bufumbo wuyise ng'obufumbo ate n'ekirala kye ndabye ensangi zino oba ennaku zino twepapira definitely tetukyewa budde jjukira oli Alex abantu balabanga family bagamba
family ya ba Alex yirete twala omwana affe obudde tetukyabulina twesanga wano Kampala twesanze mu bbaala omusajja akolabye leero ku Monday ku Saturday agala kuwasa bufumbo ekyo sikiwakanya kuba bagamba omukwano guba mukasala akasooka naye sooka okwewasa anti kati ennaku zino yakwewasa bw'ogenda ne nkusanga oyagala moving in nga ndi ready n'ojje wange n'osanga n'osigenda omulenzi n'osanga microwave n'osanga mu fridge n'osanga mu kuuka n'osanga mu wano. Sometimes they are not even ready. I tell you what, abakazi b'ennaku zino tebabeera ready. Abakyala b'ennaku zino oba abawala abato, most of them bayala, they are just desperate. Tebalina waakubeera, so waafunayo ka chance agenzeko ewaaguune gamba lwaki sigenda n'obwange ng'atandika bbeere kwegamba bufumbo butandika bwe butyo tekyali byakutuusa bantu munnange njagala nammwe naffe gye mujja tugamba ate yazimya mukulangi n'ogamba waayeka ng'omulekaawo nga weetereza kwajuka lwe badde mu masimu kaya atazza gireese ewaka ngamba kigenda kigire so oba twanguyizzaako nnyo tugamba nenkoyanga delivery kati sitakola delivery mukama eri wakaawo ogende ga mukwano gwe Fred yangamba kati njidivali nze njitutte ne bagamba nti asindisa akikoze eki asitamye kugamba delivery zo zibakalubirizaamu oba anti delivery sinakyo oteekamu nannyo emmere osula eno n'agenze n'agirira wali ku pakalasi yani asinga agirire ku pakalasi noteekamu transport kati eyeba fresh waboda agireeta ate olina nogaba tipu supu n'ayiika waboda agenda okukozesa emmere mu silver plate omwo nga tekyali mmere mukyere gwegase n'amatooke naye kati ogenda wali kupakalasi n'otumya akamereko bakakuleetera kiba kyali kiramba kiba kyali fresh ate tojja gamba mbu naye kati wano oli ali eri ondi eno omwezi ne guggwaako nagamba nsindikaamu wano renti ate wano akuleetedde wano jukira abavubuka alina kuzona naffe obuvunaanyizibwa mutumenya nnyo okuba n'omukazi nobanga good of business endala nobanga ali ku branch endala ya business someone said omuntu yagamba mbu okukuba n'omukazi w'e Kampala these days mbu simanya osobola okugulawo orphanage babayita batya bakateyamba charity lw'omukwanyi lwatalidde kyaggulu maama yafudde ndi mulwadde simwe mwafuna abakazi b'ekamasi infection nga ki n'owulira ng'ofa nerabayo nze balirawo olunaku olusooka okulaba nti interview zitunda nkugambye tugenda netugula wali ez'ettaano ne tuziteekako nedda oteeka n'ensi eragawa naye noolaba nze abasajja b'ennaku zino ono nga we yagambye mbu kitandika like how it starts initiation omuntu engeri gyajja engeri relationship yamwe gyetandikamu kati gwe omusajja omu ayinza okujja n'andaga nti yalina sente of course mbalina nange because onkwanisa sente but when you come on your real nakkiriza nga ali mumagala ebiri tubakkirizanga mukwano tubeera nebetukkiriza me as Winnie mukkiriza nga tebalina ate babamenye nze nga Winnie I always say era nsiba nkyogera nti nzi like to me it's not all about money because sente is something you can attain at any time ate kyekintu kyosobola okuzinga it is not all about money yes because when I'm love now olwokuba nga olina sente I swear nemwe tuli banjawulo olize no I swear I swear it's not all about money omutima gwo winika nkubuuze gutegera gutya kinoki basi gwe gusooka maaso ge gasooka okulaba omutima gujja ddi omutima gwange gwe gusooka because when a man comes to me and sigana tunuulira sente ngenda tunuulira do I like that man another thing oyo omusajja ayina some qualities zenjagala zi overweighing sente netutandikira no kuba kati no Alex tell me
when I'm love now because of money, it means sikwagala. I like you. I like something about you. Sente weziba zivuddeo mbasigenda kuba nawe. Okitegeera. Nti nno sente n'omukwano bitambula ebintu ebya. To you. Tosobola gamba tisaawa zino Winnie kuba tuli ku kamera ogenda gamba mbu nze njagala omusajja kabe talina Winnie tubeere ba mazima. Winnie gwagumya beerayo. Emanya Winnie yayogera siri ebituufu. Siri ali. Winnie yogera ebituufu. No, ndibagamba kituufu because aba sente osogwa mu love n'omugagga. Because aina sente wezigwa what is going to happen ogenda ku moving ogenda wali ekibuye wenyabo Winnie solufinya kaboda ke gali ngogenda kulaba mwami wale wakulekani ati awo situ kisinzira mwami kigwagenda laba nafe tuwa class ate sivuli mugagga nti naagaba. The most important thing you people bali ku camera like this is what I advise women and ladies and young girls. Okay, go for a woman, go for a guy omusajja nga the guy is a giver. Omusajja agaba because je tuvanya tujje tulago ginasanga omusajja nga ina sente ne nga tagaba era basajja bannange naye mugende kwa kazi nga they are not responsible. Ekikigwe ne Alex totononera basajja baffe omukazi nga giver nenga shobora nti olina byotwalako ebiremu kubanga sebunya kati ate mwafuuse babbi atandise kuwabya otononera abasajja baffe kirina okukolebwa kati bagiva baffe batononera mazima wintu kikiriza nti onaku zino relationship eriko kikyoteekawo ku mmeeza kikyoteeka ku mmeeza kati gwe naagenda n'okuba ebikola n'ofuna amaanyi ga gym waliwo n'abanoonya amaanyi g'ekisajja abajemba weddagala amaanyi g'ekisajja toba na bizibu amaanyi g'ekisajja beeramu n'akasente mu nsawo kwe kufuna amaanyi g'ekisajja kubawo nnyawo nange tokyuka Amini sigalayo nze mbeere agambye ng'olinamu ku ssente. Yes. Nze mba sirina ssente ayiso yamba ojja kuba n'amaanyi g'ekisajja n'ag'ekikazi. Bakubali abatomerwa endiga naye omusajja yina ng'omanyi muno okola bulungi baamu ne ssente nga nnyo n'amazzi eddagala ly'ensolo ofene ku bizinensi owesonyiwa abantu naye bonna dda ku bakazi Baki mwagalo tulemesa abasajja baffe batwagala. Ne kati ove ku bakazi tudde ku nganga ne wako inayo mukazi. Ne kuba nakoowa. Sigaye mu tuve ku bakazi. Muve ku bakazi nga okwesiba ku bakazi nga basebunya badde bakikola. Okay. Ne abadde tamwesibaako. Badde kumwesibako kyokka buli alina omukazi mupya mubeera ku. Malende yasooka umane mpi. No. Oba ye mbaka kali mu parliament. Okubanga wafukana national secretary. Pikelelewe. Amukwatira n'ensawo comment swazirabye omusajja kyakwata obwongo mugambe nina ki business oba gym agigulewo gym giteke mmanya go buli Gundi Shakibu bwe yakola zali kati ayina botiki yetunda engoye nemwe kituufu banange mukola nnyo n'abakazi baagala omugayi ng'alina mu kaseera tetwagala bagabi Mama, there are some men nga balina sente naye nga bakopi nga tebagaba ennyanya kale no baba amutumye gulira mugagga bintu anta mbali just stingy ate gwaliwo n'omuntu nga li selfless nga talina nnyo naye nga agivinga yes nange ngaba katoche ng'emboozi y'amalende tugimaliriza okubanga awamu yabbye ebintu ngomu yabigulira ebintu bye yabitutte banange omukazi yatutte ebintu bye wakiso gyali ready okumuvinga in n'omuntu omulala yes kyekituufu kye tulina okwogera sinti yatutte ebintu bye ate ebintu ebibadde by'amalende akaayanaano n'ebyasigadde ng'emmotoka naye bambi beeswazizza nnyo singa babadde tebalina linnya tebandyeswaze mukimanyi nti eriyo abantu abayomba bulinaku eyo ku mizigo mukirina ekintu asinga like kisinga ku affectinga mukyalo ekisinga ku affectinga mukyalo engeri gye yeesimbyewo nze natuse ne ngamba tebanga bapanze ekintu kyabwe nga bali ku stand kituufu okwesimbawo
bangi abakazi bakyaya abavubuka be babadde nabo ebbanga ne bamuvinga on ne baswala naye ne basigala nga bakola ki bagenda mu maaso ate buli lwobeera nga muleship nolaba nga terina gyeraga move on buno obulamu omukazi ayinza okuba nga badde alaba miliyoni za 3 mu mmeka zafuna omwezi ng'alina alina okutoola awo mutajjangayo na mugaati superloaf era ng'alina musaba mpayo sente z'omugaati tebakola ki so Alex ku nsonga eyo mbuuza mwetaaga bakazi bakola temubaagala abakazi ababagattako n'ogamba kati wano nemereddwamu omukazi alina okumpushingamu mukyala kigoba oyagala kwayite kisinziira oli ludda wa bwoba oli bubi nga bassebunya wetaaga omukazi agattako bwoba oli so hard working tuwetaaga omukazi akola ki akugattako kuba era ngattako byampaasi nze ngamba zino ziba nsonga za mutima, that is why ojja sanga omusajja alekawo abakyala abakola ng'omutima gwe guliwo omuntu omusajja alekawo omukazi akola ate n'asussa nsonga za mitima, that is all I can say. say. Munno n'akola nnyo n'omutandika n'omuteeka ku timetable nga bw'ofuna breakfast tofuna supper. Never naye Alex. No. N'agamba kangende kwatakola ampe breakfast, lunch ne supper. Singa omukazi okola nnyo naye n'osigala nga noono omufaako nawe nga mulimo gwo. Osiba tayagenda n'abanja amasaati omukazi ne yeekalakaasa jangu ndaga amasaati gange gye ngawanika ente agisibidde ku ttale eryamu enaaso etambula esomba kalusu omukazi akitaba luvannyuma nti omusajja abadde anoonya amasaati gano so bandyagadde abakazi abakola ne saabakola okuyisaawo saabakola ennyo ate namwe abakazi mwandyagadde omusajja ali hard working. Definitely. Oyo gwe njagalira ddala. Omusajja ali hard working. Omusajja abeera waka nnyo. Waliwo okubeera waka ng'okola. Alabe TV yamanyi buli kazanya akaddamu. Okolera waka. Yes, okolera waka naye waliwo nti oli takolera waka but still abeera nnyo waka. Nekyala. Abeera waka ennyo. Alaba nnyo firimu. Ne ku musajja oyo ali hard working agateeko ka respect ako. Respect yetagisa okuba munekitiibwa. No, n'ataba musajja newe mbeera mukwano gwo winaganyo omuntu ampa respect. Bakibanja bubanja. Tebagenda kikuleetera awo. Ekitiibwa kyakubanja bubanja bw'olaba omuntu nga n'omulaga nga mutandika nti kino nze